Mugamba mutya abaagalwa abalungi abeekuumira ku Senga Face 256. Olwaleero njagala kwogera ku surprise gye baakoledde omuyimbi Namiiro. Omwana muwala ono waliwo olutalo olwabaluseewo nabadde neewaza ensonga zino nga saagala zoogerako kubanga zabadde zinyiiza ng'omuntu. Naye waliwo olutalo olwabaluseewo wakati w'abawagizi oba nkiyite nti bawagizi ba Namiiro ne Hope Shifa. Nga bavuddeyo in fact bakyala mu abasinze okukola ekintu kino. Muvuddeyo ne muvuma Hope Shifa baamukozeemu bu video nga bamuteddeko mbu awumule mirembe baamukoze batya. Naye njagala mbabuulire mu abakola bino mwenna. Lwaki tosooka n'ofuna akafo n'osirika n'otula n'ogamba nti singa David yabadde muganda wange nga yalina omuwala nga ye Namiiro ate nkikakasa mwenna abaamuvumye oba mwenna abaakoze kino muli benzi muli bakiyita. Abawala mukomye obwenzi, bakyala mukomye obwenzi, obwenzi tebuliimu degree. Obwenzi tebabusasuliramu ssente. Teri kyogenda kufuna nze kambabuulire teri kalungi kojja kufunamu. Kale ojja bufunamu ky'oba obufunyemu. Oba obuzimbyemu nnyumba, oba obukozi otya, naye eyo ssente teba yaalaali. Eyo ssente teba nnungi. Kubanga naawe toyawukana na mufere kubanga gwoba ofera laavu, oli aba afera birala naye gwoba ofera laavu oba mufere. Kitegeeza ssente eba ya kibi. Omuntu kale leka akuwe ng'omwagala ebyaddala amesinge up okitegeera. Naye omuntu abadde akuteekamu akasente ke nga wabadde akateekamu muli ku mwana muwala Shifa mumuvuma nti biki yakoze bubi mukazi munne lwaki yamukoze bw'atyo n'amusubya emmotoka. Mukazi munne. So mukazi munne afuuka amuyambeko okufera omusajja. Ye Hope Shifa yabadde amanyi nti nno nti ono alinayo abasajja abalala. Nze senga sina musango gwendaba ono mwana muwala gwe yakoze Shifa. Kubanga tewali kye yakoze lyabadde programu era buli gyagikola. Yatutte essanyu ng'era amanyi bulungi bye bigenda okuvaamu. Okitegeera. Bwe yatuuse eri yasanze omuwala yeekoledde bibye oba ng'alina ebintu bye birala nnyo. Ekindeese ndabye interview ya Hope Shifa n'endaba ne waliwo eyakyazizzaako kakilipu kendabe nga kalimu Racheal. Ng'agamba mbu yali yawukana simanya ne David kyova tasobola muteeba yali yawukana naye bikinga mu video wano webagize n'alyoka agamba baby kwegamba nze wendala wootunuulira video eri teyaliimu yadde ne kalaavu akatini olaba n'eddoboozi alinze n'okuba yali yeefuula bwefuuzi nti taliwulidde simukalakata era mulinza okuŋŋamba nti mukalakata simukalakata era nze simunenya kubeera n'abasajja banjawulo wabanga awulira nga kyayagala okukola. Naye nze kyenvumirira kyemmwe abavudde ne mutandika okuwagira ekikola ne mutandika okuvumirira ekikola kya Shifa okulaga amazima ge nti yakoze bubi nnyo yamuswazizza video kale teyandi gya uploadinze guli mulimu gwe yaliwo okufensa ba client be yeyo kasoose wano Mr Green obabi mutwalira sima upcoming kubanga yeye yali talina fame tekikola mawulire so alina fame katikola amawulire. Ate nze kyembagamba abaana abawala mulekerawo okwenda. Abaana abawala mulekerawo okuloboleza mu basajja nti ngenda kukuula gundi nkule ne gundi. N'oba n'abasajja bana oba bataano. Kweganga oyina David, oyina Godfrey, oyina simanya kuba ayina gwe yasooka oteba n'agamba mu bafaani. N'amala n'alyoka agamba egundi. Olina layini y'abasajja bana. Oyina ow'enviiri simanyi owa cutex simanyi owaki simanyi. Tosobola kwekolera manicure wo, tosobola kwekolera cutex wo. Ye kambuuze, lwaki tofuna omusajja omu ng'olaba y'oyo agenda okusobola standards zo? Abikutuusaako byonna kubanga asobola. Omwami ono David sisuubira nti yabadde tasobola kubimutuusaako. Kyokka kye yandigambye nti kyabadde tamutuusaako mpozzi agambe nti abadde munnange tantuusaako kya gundi kya mu mpale. Kubanga ekyo kituufu. Omusajja ali yiri wala. Omusajja Dokita Mulamba ali wala. Ate babeera bakola ali busy. Okitegeera. Ekyo kyo bangamba nti munnange kye kyandeetera okugira. Ninzo kikkiriza. Ye teyasobola kwekuuma n'alaba ng'alina okusobola okukola ki okunoonyeza ekintu kye kyanaakiriisa. Naye bw'abanga ddala yabadde anoonya ssente ate n'ekirala bw'otunywa video ono omwana omuwala yali tayagala mulenzi ono. Tukkirize tugaane. Ate era yabadde talumiddwa na kulumirwa. Yalumiddwa mmotoka, teyalumiddwa mukwano nti baamukyaye. Teyalumiddwa nti baayononga ye bwagala nti bamwonoonedde amaka. Teri maka ge baayonoonya kuba tegaabaddewo galiwa. Nze sigalaba. Kati omuntu ngamba otya nti nasaanyizzaawo olwedde ekintu ekitabaddeewo. Kubanga omusajja era obadde tomwagala. Era kitegeeza ne bwe yanimufumbiddwa nga programu zaabwe ezabadde yabadde ajja mufumbirwa lw'akasente ke era byandimaze ne bigootaana.
yandiyenze ne bamukwata ng'ayenze. Okitegeera. So mwabali eyo abavuma abakola biki n'okwata ebifaananyi bya muno ate n'ekirala simanyi lwaki mulina negativity nnyingi. Abantu ku social media muli bakambwe. Nze olaba nze nalaba video naye saawandiika nako nga ngamba nti omuwala ono mubbi biki. Ebintu ebimu kirabe osirike. Oba komenti nze commentinga comment eri reasonable. Naye toliza kukwata muntu n'omuwandikako simanya RIP kati singa babiwandikako ggwe. Kyoyagaliza munno okufa yakoze ekyawo ekiri ennyo. Mbu wankwe iki. Ate singa yabadde yeekobanye ne Namiiro ne bizuulibwa oluvannyuma awo mwandigambye ate wankwe kwegamba anyway. Nze sizze kwataakinga Namiiro, sizze kwataakinga bavuma shifa wabula njagala kwogera ku ekyo ekyabaddewo. Ate njagala mbabuulire mulekerawo okwenda. Bw'oba osazeewo okufuna omuntu ng'akwagala muvaluwinge. Muddize ekyo kyakuwa. Bw'oba owulira tokisobola bannange omukwano tebagukaka. Ate nze kambabuulire. Waliwo ekintu ekitali kula nga kyo tekiri kula. Olinza ogamba nti nja kuyiga okwagala omuntu ono. Omukwano ogwo gusobola okugaana ng'ensigo yafa nvundu gye mwasimba mu ttaka. Okitegeera tokaka kintu mukwano. Tokaka kutuuka kugenda mu bufumbo kwenderayo. Oba omuntu tomwagala muleke funa owuwo. Kiringa bano abaagala abasajja abafumbo naga nti nze sibalaba abatali bafumbo nga lwaki tobalaba? Gye bali. Nokkiriza okukozesebwa omusajja. Enewe ogosiga omulamu ogwandeese saagala kuva ku mulamu. So mwabali eyo mwenna abavuma shifa nga bwe yakoze obubi simanya tiyandikoze ekyo weeteeke mu bigere bya mwana mulenzi oli. Ogambe nti naye singa nze mbadde musajja nga ndi eyo nkola omukyalo ono kyansaba nkimuwa saagala ajule n'atuuka n'ankola kino ne simanya ne babinkweka n'ensigala kubanga abadde mu bulimba tukkirize omanye okubeerawo nga bazimba ekintu illusion. Omuzungu akiyita illusion. Oli awo olina ekifaananyi kyo kye wa paintinga gw'olobooza muyina future n'omuntu gw'olobooza muyina gye mulaga naye nga temuyina gye mulaga. Bakyala tuyige okubeera abeerufu. Banaye nze simanyi naye nze njagala nnyo omuntu omwerufu, njagala nnyo omuntu ali open. Bw'oba tonjagala mbuulira. Hope Shifa ina ekigambo kyakozeseza mu interview agambye nti tuyige okwawula omuntu atwetaaga n'atwagala. Bintu bibiri bya njawulo. Omuntu bw'oba omwetaaga mugambe nkwetaaga. Kugenda kungamba bwe namugamba mwetaaga tagenda kumpa bye njagala. Then genda weekolerere. Gwe lwaki obalira mu nsawo ya munno? Gwe singa obadde ggwe oba kati njagala ggwe omwana omuwala kale teweefuula mulenzi wabula weefuule muganda w'omwana mulenzi ono. Ali eyo akola akasente konna kaafunyeewo n'agamba kampereze omukyala wange ayagala musanyusa. Okitegeera? Ayagala kusanyusa n'amuweereza. Naye gwe n'obusalawo nti k'omukola ekyo kye wamukoze. Ne bakugamba omuteebe mu mannya ge yamenye nga temuli kale yandigambye abiri. Ofuna w'ogamba nti k'omusonyiwa. Nze ono mwana mulenzi siniza gamba nti asonyiwe n'omuwala kubanga ekituufu kiri nti omuwala tamwagala. N'omuwala yagambye eddambu kati bambuuza boyfriend we yanaga nti kati boyfriend wange mumumanyi mwenna mumumanyi. Okitegeera? Teyejjusa yadde nakyo ekyatuukawo kwegamba ali awo alagira ddala nti nno nti omuntu yali amwagalako ssente. Omwana omuwala gwali eyo wandiyagadde bakolere proposal batya? Omusajja abadde akulabirira mubadde mu relationship naye akuwa akasente ke nga talina kyakusuubiramu nti ogendako bakako yiri ali mayiro 8 n'agamba ka proposing ate banaye Katonda ono mulungi era yamuzibudde amaaso. Emmotoka eyo ya bukadde 5 eyo gye babadde baleese. Naye gwe obadde oyagala omuntu waba agenda ku proposingira asooke kuleetera kyapa oba kuleetera emmotoka. Kubanga ebigambo byokka bye yasooka okwogera byali bimenya omutima nga toyinza bigamba muntu akwagala. Nti buno ekisooka okusitula Hope Shifa ssente tabikolera bwereere. Awo wokka nga n'emmotoka tennalabika waliwo akakadde kalamba. Keeki yokka bakolanga ya mitwalo 4 oba 3. Okitegeera? Waliwo ssente zaayonooneddewo. Abantu bamutwala just wali eri mu cafe wali oba ku Javas oba wonna bamututekka chai n'amugamba nsaba kunfumbirwa. Abalala amugambira nambulina gye yakawita n'amugamba njala kunfumbirwa n'asanyuka lwaki kubanga omuntu gw'ayagala amugambye njagala tubeere ffenna obulamu bwaffe paka Katonda bw'alijjulako omukufi.
naye gwe ng'ogamba nti buki buno bwe bandeetedde mbu mweno lokodawuni ng'ojja ozunga na buno mbu kale yandireeteddeko oba akamotoka ebintu bwe bityo ng'abalaata bubalaasi. Bw'oba oyina omukazi ayina endobooza bw'etyo talina gy'akutwala. Nze mbabuulira abasajja, bw'oba abakazi kirungi mutuwe, era buli mukazi alina okuweebwa, era omukazi gw'oyagala muwe oba kudisappointing. Naye omukazi atabalirira, nabagamba wano na video gye nakola wano ku mukazi azimba omusajja, omukazi atabalirira nsawo yo oba omukazi atabalirira nfuna ya bba, oyo talina gy'akutwala. Atasobola kumanya nti bba wange ayingiza akasente bwe kati tukatemeeteme. Kale oŋŋamba otya ddala omuntu gwe bazze okusaba obufumo n'ogamba biki bino? Mbwolwa mpadde nnyo. Obadde oyagala bakuwe batya munnange? Obadde oyagala akola atya? Mbu buno nabwo ddala oyo nga muvayo nga muganga mutandika okuvuma shifa muno mbu mumuvuma mbu yakoze kibi. Abakazi tweddeko, ate si bakazi bokka, n'abasajja mweddeko, mulekeraawo okwenda, kubanga era n'abasajja mbalabye bangi nga bamubuuza ani ne yeegaana bulijjo gw'abadde atijjisa, n'akwegaana completely n'awaayo mulala. Naye mukifunamu kikambooze. Nkimanyi abajja owulira vidiyo eno eba abenzi bajja kunvuma, but it's okay. Kubanga omuntu yenna kasita oyogera ku muze gwe atabuka, era n'abo bonna abavumyeho shifa benzi. Kyanjijukiza omukyala gwe yasooka okwera gwe yakolera surprise dda myaka ndowooza nga 2-3 emabega. N'ateeba abasajja 3 abali mu Uganda nga ow'ebolu tamuteebye, bbaawe tamuteebye, 3 nina ow'enviiri, anti naawe ebyabakyalo obimanyi. Ebyabakyalo obimanyi? Nze nga sibikola. Temuŋŋamba nti neerunje naye nze sibikola, kubanga tebirina kalungi kabirimu. N'obeerawo ng'olina lisiti y'abasajja, lwaki totula ne weebuuza n'ogamba naye embaaga zaaki? Funa omuntu omu ng'omanyi nti tusobola okuteesa, bwe mba nina ekizibu ngenda mutuukira mugambe nti ow'omukwano nti wanje, nti munaye nina wano na wano. Bw'oba olaba tasobola kutuukiriza by'oyagala mutte, funa omulala. Bw'oba olaba, kubanga n'omusajja tasobola kukuyamba ku kizibu kyo, taba musajja era aba talina makulu. Nze omuntu taŋŋamba nti onjagala nga tolina kyompoyo, aba takwagala aba akulimba. Onjagala te nga tosobola kumpa, omukwano kitegeeza kuwa. Kati oba tosobola kumpa kitegeeza tonjagala. So okufuna abasajja abangi n'ofuna abasajja 4, kubanga ono ajja kuwayo ebbiri oli akuwesa, funa omusajja omu mubeere nga musobola okuggusa ebizibu byammwe. Bw'oba olina ekizibu kya 10,000 n'akuwaako 5, zeezo zaasobodde naawe weeyongererezeeko. Oyo gw'olaba oyo omusajja gw'olaba David kirooto ky'abakazi. Naye kati ssaawa zino n'essaawa zino alabika atya n'okukwana. Naye ani atayagala musajja bw'atyo eyeerobooza? Omusajja yagambye nali muwa ssente nga tansabye, nga saagala ajule, nga tonsabye. Ekyo buli mukazi kyayaayaanira, ne woba okola ssente zo nga zenkanawo ekyo ky'oyaayaanira. Ofune omusajja asobola okulowooza nti mukyala wange oba girlfriend wange yeetaaga akasente mu nsawo n'akuwa nga tomugambye nti munnange impa. Naye ate ekyennaku abasinga okuba nabo mubajolonga, ate ekizibu ekiriwe mumala obbajolonga ne babalekawo nga mutandika okukaaba. Ate n'abakazi bwe guli, Katonda akuwa, nze kambabuulire, Katonda asobola okuwa chance mu nsi muno, naye ebiseera ebisinga chance ebeejo emu. Opportunity ejja ng'egenda kukyusa bulamu bwo n'ogizannyiramu. Bannange oyinza okuddamu okuginoonya n'ekubula. So gwe wena alina omusajja ng'akuyiirawo omubiri, gwe wena alina omukazi ng'akuyiirawo omubiri, ng'asobola okwolesa akasente ke, ddala akasente k'abakazi nga we mutumanyi, n'akakuteekamu, akulengeza ebiri mu maaso, akuzimba, oba olabankana ki ky'oba onoonya ekisinga ekyo? Mu nsi muno tunyoonya mirembe. Nze kankubuulire, buli muntu afumbirwa kufuna ssanyu na mirembe. Buli muntu agenda mu relationship bintu bibiri byayagalayo, ssanyu na mirembe. Naye bw'oba ogifunye, omuntu gw'ofunye akuwa emirembe, omuntu gw'ofunye akulabirira, omuntu gw'ofunye okulabirira kuli ku sayidi zombi, omuntu gw'ofunye takulumya mutwe. Kati lwaki oba owankawanka ng'omwongerako ono n'oli? Lwaki mwenda? Watuula obuuze kino kye njagala okuba, nkifunamu ki? Kale gwe oba mukazi okifunamu ki? Ogenda kuŋŋamba niyinza okuba gundi nga asobola okungulira iPhone, gundi n'angulira engato. Yes, kale agenda bikugulira. Naye obulamu bwe obutadde ku layini,
Kubanga sisuubira nti ogenda kugamba David ayambale ogambe ne Godfrey ayambale ogambe nani ne Charles ayambale nani bonna bagenda kukkiriza okwambala. Ekisooka buli omu akimanyi nti omwagala bw'omu era naye ayagala akunyumira kubanga amanyi oli muntu we. Akugambe nze sirina kirwadde. Oyo mu ebyo olinza obutafunamu siriimu naye olinza ofunamu ekirwadde nga n'ebintu bye baakuwa tebisobola kukivumula. Nga tebiri kivumula ekirwadde ky'ogenda okuwangaala nakyo ng'okyevuma. Olinza obutafuna kirwadde kino kya bukaba ng'okozesezza akapiira tugambe. Naye ne oba omusajja n'alyoka akusonseka omukira ne gulyoka gukola gutya maama. N'oyingiramu oli n'oyingiramu ono n'oyingiramu oli. Lwaki ebitundu byammwe ebyekyama temubiwa ku kitiibwa? Lwaki ssente etumalawo? Ekintu Namiiro kye yakoze. Singa yabadde akikoze muganda wange n'akera ku makya n'amusonyiwa n'amuwasa. Amazima ga Katonda muggulu oyo mukyala sirinza kumwagala, simuwalana naye sirinza kukeera ku makya ne mwenyumirizaamu. Kubanga tamwagala, singa yabaddewo elementi yonna eraga mbu amwagala. Nandigambye wange ensobi zikolebwa bantu. Ate omuntu asobola okwenda ne bamukwata n'ataddamu yadde okukiddira. Okitegeera? Naye n'okumwagala yabadde tamwagala. Ate n'ekyokubiri omwana muwala ono yalaze nti ali so materialistic, ayagala nnyo eby'obugagga oba eby'enfuna. Kubanga wawuliza ebigambo bye nga vidiyo etandika nga bakamusurprise nga tanalaba mmotoka temwabaddemu kigambo kya mukwano. Bwemaze gy'ala n'alyoka awoza n'abyegana mbu ani abyogedde mbu wamma bebi olwo nga kati bebi. Awo shifa mukazi ne bamuvumirawo ebinnyo. Bw'osinika ki ebinnyo nyonoonedde amaka? Mu kamera ng'odda ku muntu ng'omuvuma empisa zo ziriwa. Ate simanyi lwaki abantu abenzi mwagala nnyo okwekwasa. Mwagala nnyo okwekwasa. Kwegamba okola ensobi zo nga ggwe omuntu, ekintu bwe kituukawo n'osooka onoonya ow'okunenya. Kubanga mwenna abanenya Hope Shifa, kaaba ono oba Namiiro, simanyi oba ye amunenya kubanga sinnakiwulirako nga kiva mu kamwa ko okuggyako kye nnawulira ku vidiyo nga bagikola ng'ali naye n'amugamba nti ggwe wanyonoonedde amaka gange. Mbu lwaki tewaŋŋambye? Ate surprise ate nkugambe. Ye yali amanyi nti gy'agenda mwenzi. Singa yali amanyi ogamba yewandabisiza wabadde omanyi obuzannyo bwange. Naye tamanyi buzannyo. Yamanyi muntu mulala. Abaana abawala mbeegayiridde n'abaana abalenzi mbeegayiridde. Mu nsi muno bw'ofunanga omuntu akwagala, bw'ofunanga omuntu asobola okukolera byonna, bw'ofunanga omuntu eyeerekereza n'agamba kaakusanyuse, neyeerekereza ng'awulira ayagala kulaba ng'oli musanyufu, tayagala kulaba munnako, neyeerekereza n'agulira akagoye, neyeerekereza n'akulabirira, neyeerekereza kyonna ky'aba yeerekereza. Bannange mwagale, muvaliwinge ate muwenge ekitiibwa. Tumugattika kubanga tewali kyogenda kifunamu. Ate kambabwire gye buva ne gye budda kubanga temuyiga ate era temuliyiga. Bano abasajja ababasigula oba bano abakazi be mweyunirirako talina gy'akutwala. Naye kennyini aba akimanyi nti oli luuzi. Okitegeera? Abakyala bangi bali mu bufumbo nga bendera mu bufumbo. Naye bo olumukwata ababadde bamusigula nga nabo bamubulako we fiyu. Abasajja asobola okuba n'omukazi waka n'amujolonga n'amukola buli kabi akasembayo. Naye omukazi oyo kasiba ebintu n'agamba ngenze nkulayirira agannyabo. Omusajja oyo asobola okutunula mu bwonna bw'abadde atinka nabwo. N'awasa ono n'awasa oli n'awasa oli paka n'alemerera okufuna omukazi ategeera. Oba si kyo n'asalawo n'asetolinga ne gw'asetolinze naye ng'asetolinze naye lwa Katonda. Ng'asetolinze naye nti kambeere naye Jessica nkuume naye siina kyakkola ki? Siina kyakkola. Kambeere naye nga siina kyakkola ki? Talina kyakkola n'abeera naye bw'atyo. So nze mbagamba ki? Twebeereremu. Tulekeraawo okwenda. Okwenda tekuliimu kalungi. Kukumalako emirembe, kukuleetera stress. Kati omusajja kalungi kikofuna mu bwenzi okujjako okwebaka kwolona kwoli. Mwabali ku kyeyo. N'obeera negundi. Obifunamu ki? Obudde oba owulira olina bungi nnyo nga tosobola kubeerawo nga tolina gw'oyogera naye ku ssimu. Funa ekintu ekirina amakulu ky'oba oteekako obwongo.
gamba nti obudde bwange kambuteeke mu kino soma ebitabo temwagala kusoma bitabo okwo kugundi kuneti kubeerako ebitabo eby'obwereere soma ebyo bijjemu ekyokuyiga omuntu asobola okuwangalawo atya mu nsi muno ebyo bitabo genda osoma omuntu okola otya ssente instead of okubeerawo ng'okwaniriza instead of okubeerawo ng'olina olukunkumuli lw'abasajja nga gwe buli kadde koofuna oluva mu mirimu okwata ssimu kwogera na John oluvaako olina Akimu oluvaako olina Saamu sazza kuyomba kankome wano temwerabira kulikinga tewerabira subscribinga tewerabira kusharinga video yaffe eno omukama abankuumire